Umubirabye mulabye muwagira Akimu awede osawede Ebyo byebimu ku ebyo bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye nga kansubire nti muli bulungi yonna eyo gye musinzira okubanga mugiye kumirako Fifi Jethanyis ankanga bulijjo nze ndiwo okubanga ate nga kutuusako gwatanaba kubanga osubscribinga mukwano nja kusobera nga ate osubscribinga ku channel yaffe ate nga teweerabira okukebera ku channel emanyiddwa nga News Facts Uganda getasobodde kubanga tukutuusako wano eruyi eri oba osobola okubanga ate ogafunira ddala bulungi olunaku olwaleero ffenna tukitegedde bulungi nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira wali mu makage Emagere akyazizza abagenyi afunye abagenyi nga bo tebabadde balala mwanattu bano babadde babaka okuva mu Bungereza era nga meeting ebadde yakafubo ddala ebigenze maaso awo tetunaba kubanga tubinyonyoka naye nga mu bwangu ddala tujja kubanga tubinyonyoka nga bwatusuubiza oba nga batugambye nga meeting eyo egenda maaso eruyi eyo omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni naye mu makage ne mukyala wamanyiddwa nga Janet Kataha olunaku olwaleero lwennyini nabo babadde ne meeting babadde n'abagenyi kinajjukirwa nti omukulu yasooka n'akyazaako abasumba beggwanga lyattu Uganda era nga abo ekyabatwalayo nga akalutikana bakubanga ateka kubwa akabakulembeze oba aka president ow'eggwanga nga tikana kubanga akakubwa enaku z'omwezi nga 14 ekyatwalayo abasumba abo kigambibwa nti bali bagenze okubanga ate mwanattu bamuwe essaala ey'obuwanguzi oba enaamuwanguza akalulu ka 2021 naye nga olunaku olwaleero abakulu bano basobodde okubanga ate baddayo mu maka g'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni era nga badde bakulembeddwamu omukulu amanyiddwa nga Pastor Robert Kayanja asumba endiga z'oku Miracle Center esangibwa wali erubaga bwe batyo nga ekibatuteyo olunaku olwaleero kwe kubanga ate bozaayo z'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ku ntebe ey'obukulembeze obwa president w'eggwanga ebyo nabyo bigenze mu maaso eruyi eyo olunaku olwaleero ate still olunaku olwaleero lwennyini nga biri byonna bigenda mu maaso ye omukulu ategerekekako aga Dr. Kizza Besigye nga ono yabadde addukanya ekibiina kya FDC naye avudde olunaku olwaleero n'abaako bannamawulire bakuŋŋaanya n'ayogerako nabo era ng'ayogedde bingi wabula ate mu byayogedde ensonga gy'asinze okubanga ate asimbako essira y'okutegeeza omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mwanattu okuggyako dictator oba okuggyako Museveni ku ntebe tajja kubanga ate asobola okukikola yekka bw'omu bwa nnamunigina wabula asobola okubanga akikola singa baba beegasse mu bufunze akkirize obumu akkirize beegatte bakubanga ate Museveni mwanattu bamumazaamu omusubi ebyo naye abiteesezza olunaku olwaleero oba ayogeddeko eri eggwanga olunaku olwaleero wabula nga mubyayogedde bibadde bingi nze ekyo kyensinza okubanga ate nzijjamu nga ekikulu ddala bumu beegatte bakole obumwa nti agali awamu mwanattu ge galuma ennyama awo nga tuvuddewo kinajjukira nti omukulu amanyiddwa nga Samson Kasumba wiiki ewedde yonna azeeyo erisankuli mawulire oluvannyuma lw'okuvaayo bw'atyo n'abeera nga ate abakira omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti yawandikira NBS ebbaluwa ate ng'omukulu ono gy'akolera kakati ono azze nga ayogera bingi naye nga bw'omanyi nti oli ebitalina makulu mwanattu tabiwabudde tamuddangamu naye omukulu ono azze ng'alemerako naye nga baana ku ground ko babaddeko ku Twitter buli wamu Facebook okubanga ate bamukwasaganya wano nawali kakati tubadde tukyali awo nevaayo omukulu amanyiddwa nga Gregory Olinga ngero n'agamba nti yasoma n'omukulu ono Samson Kasumba obiwe mulambirira bw'atyo n'amuwandikira ebbaluwa nga naye amutegeeza nti munnange tukuze era tuli bantu bakulu ate nga nasomako naawe nkumanyi bulungi nnyo naye ekyokusomako naawe tekitegeeza nti tukola ebintu byebimu tukola ebintu ebifaanagana naye nga mu kino kyenziza okutegeeza nti abantu abatukulembera ebiseera ebisinga tuyinza okubanga ebiseera ebimu oba batukozesa ebiseera ebimu tuyinza okubanga tubasinga amagezi ag'omu kibiina naye nga ate batusinga empisa ez'omu buntu n'okubanga ate bayigiriza abantu ebyatwala mu maaso era bw'atyo namusaba abeere ave ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula atuule butuuzi atunule oba yeetonde alinde olunaku lugenda kukya lumu omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yali mu ntebe ye pulezidenti mu bufunze amusabye abeere nga azza emmundu ku ggombola yeesonyiwa omusajja kinajjukira nti omukulu oyo gye buvuddeko awo yavaayo n'abeera nga agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina qualities za kubeera pulezidenti talina bisaanyizo bya kubeera pulezidenti era tajja kubeera pulezidenti oyo nga tumuvuddeko olunaku olwaleero ye omukulu amanyiddwa nga Dominic Ongwen ng'onono yaliko omuduumizi wa
wa Lord's Resistance Army olunaku olwaleero kkooti y'ensi yonna lwe musalidde musango mwanatu ono emisango egimisomeddwa gibadde miyitirivu nnyo era nga giwera ddala misango 7 naye nga gimukatiriziddwako olunaku olwaleero gibadde emisango 6 era nga mwegyo mubaddemu emisango egy'obutemu okuyisa obubi abantu mwanatu okutulugunya abantu okukozesa abaana abato mwanatuko wamu n'okubatwala nga ate abanyiga mu bintu by'amajjo oba by'abajasi nga kwegamba emisango gye mingi nnyo naye nga gyonna giri awo mibi tegisaanidde omwami ono leero gumusse mu vivi naye nga bangi abapostinze omwami ono ku nsonga zeezo naye ekyensomyeko mu comments ezimu abaana basinga babadde beebuuza ekibuuzo kimu nti kaakati ate ye omukulu amukulembera mukama we ye gije gimusomerwa ddinga gwe bategeeza si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni era ng'essira basinze okuba nga ate balisimba ku nsonga y'obutemu nga bagamba nti ekibba abantu ekiyitiridde ennaku zino n'abaana bandi abafa buli lunaku nti yabikulidde mbwera yabiri emabega era nga bagamba mbuye egije gimusalirwa ddi ebyo nabyo bigenze mu maaso eruyi eyo gwate ne bakubanga ate weyunga ku channel yaffe nja kusaba mukwano berenga osubscribinga wali wonna mwana tutwongera okubanga tunyonyoka ekintu kino twongera okubanga tukitwala wali wonna eyo nga tuvuddeyo y'omukyala amanyiddwa nga Stella Nyanzi ono yajja ne yesimbawo Woman MP Kampala naye mwana muwala amanyiddwa nga Stella Malindi bw'atyo nabeera nga ate amulagirako bwerere kakati ono olunaku olwaleero adduse nga agenda mu ggwanga erya Kenya bw'atyo nabeera nga yeegatta ku baana be nga era agamba nti yali yakava mu kkomera omwaka oguwedde mu mwezi ogwa February guyita omwezi ogwokubiri naye ng'agamba nti yesi ku ssaawa eno simwetegefu kuba nga ate adda mu kkomera era oluvannyuma lw'okukizuula nti ono babadde bamutambulirako kagere ku kagere nga baagala oba kumukwata mu ngeri omu oba endala kwe kusalawo bw'atyo nabeera nga ate addukira mu ggwanga erya Kenya era nga n'abaana be agamba nti babadde target nnyo era nga wenjogera ali nabo eyo nga bagamba nti bali safe kati we bali mwanatu abyo nabyo biri ruyi eyo kakati awo nno nga tuvuddewo nziza ku mukyala amanyiddwa nga Ruth Acheng ono tumumanyi bulungi ye kasita omulabako manyangera kubanga njogera ku covid ono nno yavuddeyo n'agamba nti okusoma kuba kwakuddamu abazadde mwenna gye muli mutege bulungi amatu muwulirize bino okusoma kuba kwakuddamu bagenda kwetaaga masiki nga zimalawo obuwumbi bw'ensimbi 33 billions mask 33 billions nkiddamu kansubire nti mumpulidde bulungi era mwe mwenna abazadde abasuubira abaana bammwe okugenda ku ssomero nga tebalina mask ekyo kikafuuwe kakati mwe abagala abaana okudda ku ssomero ago mawulire makulu nnyo gye muli gavumenti egamba nti bajja kuba nga beetaaga masiki ezimalawo obuwumbi bw'ensimbi 33 obw'e Uganda eyo gavumenti yaffe bwetyo bweyimiridde awo nga tuvuddewo ye mwana muwala amanyiddwa nga Zibeda ng'ono nno yali muvuzi wa boda ku boda eye Sudan ko wamu ne Uganda, South Sudan ne Uganda wabula nga ate mu biseera bya campaign kigambibwa nti ono yakubibwa amasasi 5 malambiriro bayakubibwa emirundi 5 mu kugulu naye oluvannyuma lw'abasawo okwekennenya nga mwanattu ebiwundu bye byandimuviirako infection ate yandimukosa obubi ennyo ne bakiraba nga ekigere talina kubanga akisigaza mwanattu mwana muwala ono bamaze ne baba nga ate bamutemako okugulu naye kati imagine obulumi mukazi wattu bwaliko mukama aberenga ate asasira mwanattu oberenga owona naye sorry about that kubanga okugulu ko kumaze okubanga kutemebwako tekukyaddizibwako nti oba oddemu otambuze amagulu go 2 obulema tebuva wala era tulabanga omulema n'omusekerera muganda wange so ago nago gali ruyi eyo kakati awo nga tuvuddewo olunaku olwaleero lwennyini y'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba avuddeyo nga asinzira ku Facebook page ye n'asabira eggwanga lyattu Uganda nga alaba ebigenda mu maaso nabiye bimususseeko era nga mu ssaala ye agambye nti ayi Mukama Katonda saasira Uganda abantu bali mu kunyolwa abantu bali mu kubuzibwawo gwe wekka ayinza okututaasa ate nga ddala kituufu Mukama yekka yayinza okuba nga ataasa nkugambye nti abantu bangi abaze babuzibwawo nga batwalibwa mu motoka buno obwa drone nga bwenze nkikugamba bulijjo wano mbaako gwenkulangira ne ganti ono yabuze naye nga ate sibe bokka ababula waliwo ababuleyo mu kimugunyu batannaba kubanga ate bateeka ku social media nagambye abaana bajja mu comment section oli ng'agamba kojja wange yabuze omwami wange yabuze muganda wange yabuze mwanyinaze yabuze babulabwo mu ngeri etategerekeka naye nga batwalibwa mu kamotoka oba mu motoka ekika kya drone van bwe batyo ne baba nga batwalibwa ewatamanyiddwako abamu tebadda abamu badda bafu embeera bwetyo yeri mu ggwanga yabunkenke bwerere kasita oli amanyikwa nti ali mu kibiina kya NUP bebokka ababuzibwawo so atakumira mpera kabere nga abankumira mbadde Fifi Jenga bulijjo mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.